Mpezezza emyaka 26. Omumirembe gyakyuka. Nze sigikweka, sirina nsonga lwaki ngikweka. Yeah. Ghetto we wantu abantu we batera okulowooleza ebikyamu. Ghetto we wantu abantu we balowooleza nti we wava abayaaye, abanywi b'enjaga, ng'omuntu experiencinzeko drugs nze mba nkitegeera, like fear abaana gye baba nayo. So nazze nzijje mbalage nti it is okay, we can change this wadde kibaddewo ebbanga nti tulage nti ne mu ghetto waliyo abantu ababajjukira abantu abavaayo nga ba mugaso. It is different from what other people think of the ghetto. So nze ngezaako okukyusa legacy ya creatingibwawo abantu maybe abalina intentions zaabwe endala. But I believe in the ghetto waliyo abantu abazadde abatalina kyakulya saawa zino nga mu COVID nga banyigirizibwa, ensonga lwaki navuddeyo n'ekikola. I believe waliyo abaana abatalina kyakulya. Naye nga ffe Katonda waba tusaasidde ne tuweza n'emyaka gino nga tulina ekyokulya, nga tusoundinga, nga mutwagala, nga mutusupportinga. 100 kino kyenkoze nkijje ku mutima kuba mbadde nkyagala nga nze. Munnaye sinnakafuna Sanchez nange kanoonya. Naye Katonda atugabiridde ne tusobola okubaako kye tukoze ekitono kye tukoze, era nga Katonda atusaasire tusimatuka obulwadde buno ensi eddemu etebenkere bannange. Well, akatono kasimanga osingira aba asinze atakuwadde. Kyonna ekyabaawo kyakosa buli omu. Tuleke kutunuulira gavumenti oba iffe kennyini okwenenya. Tukkirize nti ekiriwo kyekyo, tuleke kulivinga in denial. Tusabe omutonzi atusimatuse kino kiveewo, tulabe nga tulaba ennaku eziri different from here. You know? Yeah. Nze ndi eno mu ghetto ndi mu kulya birthday n'abaana ba street bali byabwe nange ndi byange. Si John Sanze? Yeah. So. Nze ndi muyimbi, nze era nekkiririzaamu nnyo manye ekyange ekiriba kyange, akasente kange gyonna gye kali baka gavumenti nga Katonda yakategeka nti kange nja kafuna. Kubeera sigamba nti government tenzirukire. Ng'omuyimbi I've ever received support from the government. So, yeah, siri ku pressure. Birthday zonna zikulabye ng'okola endabegako. Zibeerako bayimbi banno okusingira naddala aba Black Market. Yeah. Naye leero titulina n'omu gwe tulabyewo. Black Market CEO said sing wali wano. Ne team producer Clean wali. Abasinga simanyi lwaki tebasobodde ndowooza ntambula engeri gye tuli mu lockdown. Right now saagala kunenya muntu yenna bana era buli asobodde okujja mwebalire ddala. Thank you so much. Ebintu bizibu tuli mu lockdown njagala mukimanye era kuwaliriza na mukwano gwe gubaleese wano mwebale nnyo bambi. Yeah, lwaki nedda. Angela is a friend I met in the music industry era wetuba nga tulina kye tukolawo ekikyusa industry. Why not? Lwaki mbasikola naye? Nze nkola na buli omu anzikiririzaamu. Temubyogera because mwagala kubyogera creating a stigma nti abakyala tutendika okwetunuulira as if there is something of like binding us that we are not supposed to be together. There is nothing the world has taught me ekyenzikiriza nti tewali kintu muntu kyayinza kukola kinzijjako kumanya nti ndi mukyala. So buli wantunuulira mukyala munnange toyina kyonsinga. We are the same. Tulina okubeera nga twekkirizamu like that nti tuleke okwenyooma okwewalana bwe tugenda okukyusa ensi eno naye bwe tudda mu bintu ng'ebyo ebitatuyamba. I'm here for music and anything for music, well, let's do this. Mundekem, right now I'm not in a relationship. I'm not focusing on a relationship. I'm focusing on my music with my management. We are planning so much for our fans. I'm organizing an EP and I want to thank Black Market for helping me. It's not been easy for me to stand as a woman and be who I am today. But if I can make it here, then all is well with us. Just keep supporting us, keep streaming, keep subscribing to my YouTube channel, new music coming. Yeah.
Sekyanga mulayi oba obijjeewo ebyo Sekyanga nze muyimbi sitera kukola music lwa vibe oba bandabe buli luyimba lwenkoze nina okwemba nsinzidde nti ngenda okuwa kolabo nga manyi nti Kings Media kyali wange andeetedde n'omuntu amukkiririzaamu mba nyina kwensinzidde eyo project yajja nga siri ready okitegeera nyina okubeera ready mentally si kukola bintu vibe because njagala mwe banamawulire more pleasing to please you. I don't get anything temunsasula okitegeera so all I can give you is my truth and the real me. Sisobola kola bintu kusanyusa mmwe wabula nkola bintu nga ndowooza ku bawagizi bange nga ndowooza ku kyekigenda okuvaamu nga ndowooza kigenda kunkosa kitya abanandaba batya sitera kukola bintu na bbugumu so anytime tusobola okukola as long as kiina kyekikyusa not because of the hype. Collabos is meant, it's the time to give collabos because omuntu wajja nakusaba collabo oyinza omuganda anti waba muyimbi webweri international akwatamu nagala kuno omwaka singles izo pagulu enje bbawa no I think Bademba was singles all the way so this time jaga focusing ku collaborations nga organizing a EP yange then but dropping it singles only ku EP yange. The experience has been good. I was enjoying the moment but deep down embeera gyensanze eyo Katonda yasinga omanya ekindi ku mutima nsaba enkyuka nsaba gavumenti banange erowooze ku muntu wa wansi omuntu w'omu ghetto bannange abantu eyo gye bali nga basobola okukyusa ensi nga balina ebirooto just because of the situation they are discouraged they don't have hope bayina ekintu kye balaba just bakulabako ne balaba nga gwe oli wanjawulo but we all Ugandans we deserve to be equal we deserve to live the same life nze ndowooza gavumenti weba esobola okudduukirira abayimbi weba esobola okudduukirira abantu nga abasawo abasomesa era esobola okuddukira omuntu w'omu ghetto. I've always I think I started all along era nga kyeki ensonga lwaki era ngenze mu ghetto manyi drugs kyekitegeeza manyi drugs how they can torture you manyi the drug life is not easy. You can always say you quit but quitting is the hardest thing in life. Olaba n'omuntu giving up ku bulamu naawe kikulema bw'okirowoozaamu kizibu so you can only imagine omuntu ali mu life gy'otamanyi. It is a story I've always told era nga ngenda kubeera nga mbuulira bakyali bange bonna abagiriko. It is a day to day thing si kintu kyakola nti nzija n'ekyogerako nekikolebwa no obeera nga oyogera everyday obeera nga kubuulira njiri omuntu okupiikinga faith okukkiriza mu kigambo kyo kizibu. You need to do it continuously you need to act upon it era nga ensonga lwaki ngenze mu ghetto nsooke connecting nabo then my next project of course kugenda nga mbeera nga njogera n'abaana b'omu ghetto okubeera nga mbabuulirira katono butono engeri gye tuyinza okufuna engeri gye tusimatukamu ebiragalalagala because everywhere weesanga nga bambi toyinza kunenya mwana mbeera na nsi engeri gyekyuse osanga omwana nga surrounding gy'alimu yonna yanjaga ng'okukwitinga kizibu so how to go about that it takes a day by day thing to olina okukyetegekera ng'ozenga omuntu akiyiseemu ali ready okumuyamba. Yeah. So you take out some lessons because for them to learn. Of course, I had a plan. I want to share it with my management. But njagala kugoyinganga every Friday live nga ngenda ku YouTube channel yange being that now tetukola ng'omuyimbi nga mbeera nga njogerako n'abantu ng'abo abana b'obuwala. There's a lot we can share. There is so much depression in the country. There is so much that women are not talking about that is killing them that we can't even know. It's only God who knows. Nti bw'oyinza okukonkona ku luggi lw'omukyalo omu n'akunnyonnyola kyayitamu. Nga nze bwe mba nkiyiseemu nze nzikiriza waliwo abantu 100 abalala bayitamu.